Obunkenke mu NUP Joel Ssenyonyi omubaka yandikwatibwa ku byekuusa kuli bw'enguzi kati nno ono bafutusajja bamugobye ewali Bobi Wine bamugambye tuddamu kwesemereza amukulembeze waffe era bwino atandise okuvaayo uno naawe anyuma omwewuliriddeko. Joel Ssenyonyi right honorable nze siri musanyufu gy'oli sikoma bukyakumi butaba musanyu naye ndi munyiivu musijja kulimba twe tuba tulwanyisa dikiteta bino bye tuli mu kulwanyisa. Ssenyonyi ye yali azaabu zino ez'aba ab'Entebbe abakolera ekisolo ky'Entebbe aviation mambo wakawumbike kali abeera n'akali era n'atuula. Oyo yali Katolo Bwama nja kusaba video eno jimpeleka like jimpele ekigalo omubaka Joel Ssenyonyi leader of opposition era nga ye mwogezi omukulu ow'ekibiina ki NUP ono yandebeera mu katu ak'okulya enguzi oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga oboolyawo abantu ab'enjawulo balegeza kuwanga mu mutwe kati nno abirinnye wansi ne waggulu bafutusajja bamwambalidde anabamu ku bantu batandise okuleeta bwino kati oyo gw'owulidde abadde omukulu Katolo Bwama ng'agamba nti mujjukira ebiseera Ssenyonyi we yakunyeza omukyalo oli akulira akulira ekitongole kya Entebbe Airport. Yes, mumujjukira omukyalo yamukunyakunya wali we yali akyali mu kasase kati nno Katolo Bwama ku bigambo byagamba nti Joel Ssenyonyi bino okubivaamu yaweebwa akasente era n'asobola okuba nga yasirika era tetumanyi because byonna byavaayo nga omuwala oyo oba omukyalo oyo yali akulira ekitongole ky'ennyonyi wali Entebbe Airport nga emisango gyonna oba obujulizi bwonna nga bulaga talina kubeera mu kifo ekyo wabula Joel Ssenyonyi yakwati omulundi gumu bw'ati dinasirika tetoddamu kumanya biki gye byakoma okunoonyereza okwo kati nno Katolo Bwama yagamba nti omukulu yali abuusewo n'ekitavu era bwino n'ayongera okuba nga amwogera bw'ati. Video eno gimpeleka like mpe ndowoozayo bino ebivaayo ewa Joel Ssenyonyi wabula nga naye mulese awo maaso nga yeewozaako. Yakirira wamukosase abaana babbi Lubongo abananga omwana azimbye Lubongo azimbye apartment wana vila kunu ndoza ngoguze oluseke akubye oluseke lwagula nakumati era mujja kubigula ubanya abantu kamugwemu akajjanja bino mukusiba mugamba simanya musima muri muswago genda mu maso era je tuliko ne struggle ya mwenge nyuma nga yababbi. Sheikh Ashraf omusomeddwa akujjukiza nti asooka okusomereddwa obulamu ne butambulira ddala bulungi nnyo mu bizibu byonna by'olina omukulu ono akozesa kitabo asi musamize era ajja kusomera byonna bitererere ddala kati bw'ayagala okusabaza okuva ku Entebbe Airport abajja Airport pickup nabo we bali okulanga byonna babikutuusizaako. Joel Ssenyonyi ali mu katu era nga naye avuddeyo ne yeewozaako oluvannyuma lw'emawulire okuba nti ennaku zino gamukuba right left center era nga abantu b'enjawulo bavuddeyo ngenda kuleetera small access ono naye yamwogerako era yakakasa bwe yali tannafa nti ono y'omu ku babbi Uganda begenda okuba nga balaba kati nno so Joel Ssenyonyi bino byonna nze nno ndowooza okubeera mu struggle ate kitegeeza kuba nti oli mwavu. Leader of opposition nakugambye afuna ssente afuna omusaala gwe era omusaala gwe musukulumuko ogw'ababaka abalala bw'aba gufunye n'aguinvestinga kikyamu ki ekiri mu ekyo kati omubaka wa parliament alina kuba mwavu ng'oli mubaka wa parliament ofuna $245 obere mwavu naffe tujja kusalira omusango bw'olaba ovudde mu parliament era ffe bantu be bamu fe ali mu kusalira omusango ate bw'oba ng'oli mu kuvestinga kale omwana Adamu simanyi okirowoozaako ki wabula nga small access on yaleka amusabudde wabula Joel Ssenyonyi kansoke mukuwe nga yeewozaako agamba nti bw'obanga ofightinga corruption bw'obanga oli kuba nti ogezako kubanga olwanyisa oli bw'enguzi bujja kukyukira nabo butandika okuba nga buku backfiring. When you fight corruption, corruption fights back. Yeah, the things we dig up, you know, we annoy so many people. So they call and threaten us, others send us miseries, you know, unknown people, social media, your inbox and all of that, and they make all manner of threats, yeah. I dismiss them many times because I know there are people who will make all the noise they want, yeah. Bwana mwana mubange gwanga n'okutabako kantu konna kemusirika bwana mwe muli bubi kwa kumanyira kwa mwasusize twe iringa ngeri enjoka ani asusse twe babu wai katoto suseme avire ddala kumpuga kubanga babagala ekibiina kyabwe kibeerenga ati mmwe mumugobya bw'awuliranga mmwe mutandise omuwagira bagamba nti fete tumuwagira kuba nti tumuwagira lwa bugezi mugezi asinga principal ate amumanyi bagenda mu European Union abazungu ne babuuza ne bagamba nti what about a person whom we usually see on TV speaking very good English
very intelligent, very person. very person. He's there. And I of education. Babuzo no rompu. Tosu senyo. Kati kabale mamugamba aliddawa. Ono mulala ye is a masquerade. Is a masquerade. Bob Wine principal. Bob Wine. Era abazungu. Wala abaganda okubya mpugo byobwerere. Bamu is a masquerade. Masquerade. That one is a masquerade. Era sebo bakwata sente. Babi nana ne bagabana. Era abana banyivu. Bagenda mu European Union bagenda ne Babi no biyani. No biyani yali akimachi mu European Union. Yali ageze bayindira solofa. Akajaka tunako kaliawo. Nako kafunira ku principal. Kafuneza sikagana kunjira. Obwensi buli mukulya. Era nze kyenzigati zisa kunsi. Boba federal ne government kitegeeza kulya. Kati ffe twagala Bob Wine atusiruwalireko atusiruwaze. Muleta yagala kulya ajja ku democracy. Democracy owawa. Kati wanozi yafunye ez'ebisiyaga zijja mpitirivu. Abaana bagamba n'omusajja afuna sente tatuwaako. Ate ffe bakuba. Abavubuka bakedde wange kumpi 20. Bagala era ogenda kulaba kati ogenda kulaba ekigenda okubeera mu nnu. Batwale mu Solidar. Solidar ebyo byaliya. Ebyo byasamu bitwale mu Solidar yange bijandika John nabyo. Oba naawe ekibiina wawamba kiwani. Joel Ssenyonyi omuliro jaguulira nagambe you will come join lately in parliament. Nigga, you don't know nothing about parliament. We paradinga bwe paradinzi mbukoti toyina kyomanyi ku parliament ne byononyereza byonna gasiya. Where are the reports? Batandise okulaga obadde oli enguzi mu kibiina babaka bennyini bayimya bagaze kyango ba mu komiti nguzi. Abantu bali bebuuza omusajja abadde mu struggle nga mukovu eddakiika 2 ajewa biliyoni y'embaga. Omusajja agezze ddi bw'ati. Okukola mu kkosa senga olina omutima ogutali corrupt kizibu. Weetaaga mwana wa mugagga oba muntu yakula bulungi kigamba nga woolaba kiryowa kiwanuka Attorney General abo betwetaaga kubanga mwana wa mugagga omutima gwe mu mativu. Naye kati bakiseke n'ennaku gy'olina okuza omwana wo omukazi wuuyo walimba abantu nti wali virgin jo waliwo omukazi yankubidde yali girlfriend wo. Kyokka wajja walimba omukazi nti omufuna oli virgin naye tukuwooninga ogenda guulira omuliro. Nennakawa oyinza okwekanga nga yekwekanga tojja kudda. Where are the reports? Feke Ssenyonyi ne yepaladinga mu bukawunda bw'omukiyembe nalowooza ayambadde nnyo naye oli mudongo boy. Inza senga ndi member wa parliament wandirabye ku kibayita okuba member wa parliament naye oyambala miziina nowepaladinga ng'ow'amaanyi neweeyo yegwe bakiseke simanyi bakiseke toli muganda oli musajja mulala nnyo walimba abantu kyova okozesa erinnya Ssenyonyi. Erinnya ly'ettuufu lwaki tolikozesa? Bakiseke simanyi abansekese lwaki tolikozesa neweesiba kulya Ssenyonyi abaganda oli muganda gwe naye njagala okukulabula Ssenyonyi eno gye wawalampye